Ttiimu ezigenda okwetaba mu mpaka zino kuliko Mutesa One Royal University, Makerere, Buikwe ne Red Stars ey'abakazi. Okusinziira kwakulira ebyokuteeka empaka mu FUFA Ali Mwebe, ttiimu ezineetaba mu mpaka zino ziweereddwa nsalisale wa Oktoba nga 2 okulaba nga zimaze okusasula ssente za layisinsi emitwalo 25. Again, we wish to thank you for the coverage you did in the first edition, and we wish you will push the second edition also. Mwebe agasseeko nti ensengeka engeri emipiira gye gigenda okusambibwamu yaakufulumizibwa nga Oktoba 24. Mu ngeri y'emu, ttiimu ya Sudan bataka mu ggwanga nga bazze mu budde okwagala okwetekera obulungi Cranes gye basamba ku lw'omukaaga luno mu kisaawe Nakivubo mu luzannya lw'okusunsulamu amawanga aganeetaba mu mpaka za CHAN 2016. Bagenda kuba nga basuzibwa ku running period. Abagenda okuba nga bali mu mitambo omupiira guno barefu bagenda kuva Eritrea ate kalabalaba b'omupiira bagenda kuva e Tanzania. Ennyingira ey'abawagizi n'abantu abalala abalina kye bakoledde omupiira guno oba kye bagukolera, tickets zigenda kuba nga zitundibwa Phuket. Ate ye omutendesi wa Cranes Mitchell Slovovic asudde abazanyi basatu okuli omutebi wa URA Robert Sentongo, Henry Katongole ne Peter Katumba. Mitchell Sentongo amusikizza Tono Odu ng'ono omutebi wa Express FC. Cranes bakuddingana ne Sudan ku bugenyi mu kibuga Khartoum oluvannyuma lwa wiiki 2 okuyita. Omuwanguzi wakati wa ttiimu zombi wakuyitamu okuzannya fayino za CHAN e Rwanda omwaka ogujja.